nebazanga Yesu yebale nnyo mwagala nnyo kuona yanjagala nebazanga Yesu bankubire engalo ngoma mbabuulire ebinene yebale nnyo asana kwagala amanyi omukwano nebazanga Yesu yebale nnyo sajja yanzawula nali nazawadda nebazanga Yesu yakubibwa emigo tenemponyeza wa Mukama yannyamba nebazanga Yesu eyamponya ebyensi nanditedde wasinga teyanyamba nebazanga Yesu yebale nnyo yandabirira ewange sijula nebazanga Yesu kankubuulira ekyama bwe mwogera kumpulira nnyo essanyu nebazanga Yesu naye sitaani yantama nnyo sitaani yantama kankubuulira ensonga naye woofiira wano anaabeera akunyiye sitaani yantama okuzikiriza okubba n'okutta asaba saddaaka ez'ebisolo ssaako n'ez'abantu abaana baffe n'abasaddaakisa abatannyo n'abakulu mu bitundu ebyekyama n'olulimi n'akokojjola ng'alina ettima ezo endwadde n'akisidenti sitaani yasomba n'atulugunya abangi wuliriza ekirala ajoganya ayina ekkubitisi terubale yataba mwetegereza mulabye takkuta teberezaamu enkoko n'olunda omusamize n'alya sitaani ng'alumya embuzi n'olunda omusamize n'alya esente ez'okolawo nazikusaba omusamize n'alya ne bagejja embuto kitawe n'okozimba lwaki tomudduka nze kyenno kinnuma abange kinnuma okujula okunzita mubalemu ensonyiwe ne bw'olikola otya tagenda kukkuta ekirala yansobera tatereeranga kuba talina ntobo ojjukira n'ejjuuzi bwe yakuyisa obukunya mu sitenseni ewamwe mbuuza gwe omulala lwaki olinda okukuyisa obukunya ate ku mulembe gwaffe guno sitaani ajoze n'obugere n'awanika bamaama b'eggwanga abaisa bwereere ye nga tulabye ebinene mundisha siriti n'emiri abitudde byattuzi ye nga tulabye ensonyi waliwo abawala ab'emyusa abatwala mu nguudo bassebo ne beerenga olumala okwetunda olwo ne balwala sirimu n'aluma sitaani twala eri sirimu w'amaze abalungi bw'atuuse embasajja n'atabula sitaani ngatabula wuliriza eno sitaani ng'aswaza okwata otya omwana eyava mu ntumbu ezo obusegu n'obuwemu bye bijjudde buli wamu w'oyita n'abayimbi baleero bayimba bya bukaba emmawulire bijjudde abantu batta bannaabwe sitaani yabakozesa munnange mudduke abavubuka baleero ajoza abo n'okulatta n'alata wulira bw'ajoga abaliisa omuddo ne babanga embuzi enjaga gy'owulira gye bakuwa etoolo ne bavaako waya awo n'abazadde n'obalaba obakeka obwana bwabwe budduka ekibabu wuliriza ensonga olokole bwonjirira sitaani era alumwa joni omukyala bw'omuwasa abaana n'ozaala kajula okwetuga kwonoona ebintu by'abantu ensonga ya bujjanza akasajja kantama kalowooza nga kalina fyuca nekatamanya nti geye negeesunga sitaani twala eri nkolaniza okubanga zavunda sitaani twala eri enkola zo zonna zirimu embaliga okumanya sitaani yantama zekwolaba namwenenya sigenda muddira nina katonda wange mwagala nnyo kubala yanjagala kaleeta ebyali mu kyaya mwagala nnyo ndayidde maama kankubuulira ensonga emunjagaza okukira benjagala oyo sitaani kwolaba yamuwangula era n'amufotola era ekinsanyusa wadde kebanka Yesu kamukankana Yesu n'amala atuuka sitaani nayimirira ng'amalamu omusubi yatuwa n'amaanyi tumeke sitaani tumukanye ng'obukoko kugambye Yesu ne muyita sitaani aterebuka era n'afotoka era nze gw'olaba sitaani sikyamutya obuyinza bwampeebwa amayembe ngagoba esimu n'egigoba mu linnya lya Yesu abakyala n'abaami okkiriza Yesu lw'obeera ow'eddembe mu byonna kambabuulire okkiriza Yesu kale tomegebwa nawe gy'omusembeze ofune eddembe ng'eryaffe lye twafuna
kale teryali munnemesa mwagala nnyo kubanga yantaasa si yajja nanjagala nambudabuda okukira abanzaala mwita lya ddadi mwagala nnyo kuba yanzawula mwita lya mwami mwagala nnyo kuba tasangika mwita kimuli kyange mwagala nnyo kuba tangeyangako namutuma mwawufu yayawukana ku bonna bendaba namutuma mwesigwa abadde mwesiga era tangeyangako obugagga bugabo namwakuwa bwabuwa essanyu n'eddembe endwadde ziwonya kazibe nga zakola zityawo wanga asobola okuganja bwonoonya nsanze mu yesu laba naganja dda balungi be nali ndabye teryamufaanana bonna basukkulumye omukisa gwonoonya yesu yagugaba okutali nnaku ono omukulu gweŋŋamba yajja tube balamu bujjuvu nkakasa byenjogera namuvumbula omusajja mwawufu ebiwundu ebinyiga maziga gasangula n'essanyu n'alikuwa lokoka leero akusangula amaziga w'ejjage alokola awonya akyusa abatemu ababbi n'abalogo bwennagamba kutire sembeze yesu omulungi ow'amazima nawe lokoka leero yesu omusembeza akulwanira entalo kankomawo kyembasaba bannamogeddeko nze obudde mbuzirya Yes.